Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates omukulu Shakib Cham ate ngono ye mwami Lutaya ba wa Zari Omubwati yavuddeyo n'ayogera engeri gye yawangulamu omutima gwa Zari Shakib ono ngali mu mukwano gw'ekimimete ne mukyala Zari Hassan the boss lady yavuddeyo n'agamba nti ekintu kyali kyangu nnyo abantu kye balaba ng'ekizibu kye balowooza nti okuwangula omutima gwa Zari the boss lady kizibu ye yagambye nti kintu kyangu nnyo. Shakib yagambye nti ye yakozesa eye contact yagambye nti yagenda maaso n'okubanga yeetaba ku pati emu n'abeerako ku pati n'anyumirwa naye ng'eriiso alikuba Zari mu kusooka Zari teyasooka ku kino tisinga yali amulaba naye nga alaba oluvubuka olugogofu luyina omunyama lwakolamu naye nga lumutunuulira n'atabifaako mu gwasooka era ogwokubiri n'addamu n'asigala ng'atunuulira Zari amukuba eriiso era nga Zari era naye ng'amulaba era bw'atyo Shakib yagenda maaso n'okuba nga ate awangula omutima gwa Zari Hassan the boss lady bw'atyo kintu kyangu yenkola yokka gye yakozesa teri kirala teri ddogo teri saala teri kiwabula yayongeddeko n'agamba nti era ne Katonda yabiyinamu omukono. Shakib yagambye nti singa si Katonda okubanga yabatonda okubeera bombi tebandibadde bombi olunaku olwaleero era bwe batyo bagenda maaso n'okubanga ate ekintu bakyanguya ne bagenda maaso n'okubanga ate ng'olunaku olwaleero bakola embaga era kati mwami na mukyala. Updates endala zetulina omukulu Bebe Cool Big Size yasabye bannayuganda okubanga bakwata obudde bawulirize album y'empya gye yafulumiza kakati abantu ab'enjawulo most especially social media in-laws bakyagenda maaso n'okubanga ate boogera ku album eno eya Bebe Cool abasinga bagamba nti album eno Bebe Cool gye yafulumiza ayagala kubanga agezaako okukopa ennyimba z'Abanigeria ekintu ekiyinza okubanga ate tekijja kumunyumira ng'omunnayuganda kakati omukulu Bebe Cool yabasabye n'agamba nti bagende maaso n'okubanga bafuna obudde bawulirize albamu bawulirize ennyimba ze zino bajja kulabamu ekintu eky'enjawulo. Omukyala business woman amanyikiddwa nga Shedi Okoya kyaddaaki avuddemu omwasi oluvannyuma lw'abantu okumwogerera ebigambo olw'okufumbirwa omusajja omukulu amusingira ddala emyaka 3 mirambirira kakati omukyala ono yavuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga zino era omukyala ono yavuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti ye yasalawo okubanga ate agwa mu mukwano ogw'ekimimete n'omusajja ono olw'ensonga nti ebintu bye yali akola byali bimukakasa nti omuntu ono ajja kubanga musajja w'amaanyi ate nga musajja wa kumunabirira era yamusuubiza n'amugamba nti newankubadde amufumbiddwa ajja kubanga ate asigala ng'akola ng'omukyalo omukozi kakati omukyalo ono Shedi Okaya yavuddeyo n'agamba nti ye yafumbirwa bbaawe ng'alina emyaka 21 ate ng'omusajja ye alina emyaka 59 ekitali kizibu ku ye olw'ensonga nti omusajja yali amwagala era ate omusajja atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe era y'ensonga lwaki yagenda maaso n'okubanga ate agwa mu mukwano n'omusajja ono amusinga emyaka 38 mirambirira. Mwana muwala Pinky avuddeyo ne yeegaana ebyokudeetinga Grenade Official. Pinky yavuddeyo mu interview n'annyonnyola n'agamba nti ye tagwangako mu mukwano ne Grenade Official newankubadde he is omuyimbi w'amaanyi ate nga muyimbi atera okukola collabos n'abayimbi abakyala era nga ono yamutuumye soda w'abakyala. Pinky yavuddeyo n'agamba nti ye tagwangako mu mukwano ne Grenade Official era talina plan yonna egwa mu mukwano n'omukulu ono Grenade Official. Pinky yavuddeyo n'agamba nti ye teyeegomba kubeera mukwano n'omukulu no Grenade Official era byonna bye bakola byonna bye banyumya ku masimu it is only business. Oluvannyuma lw'abantu okukiraba nti mu video eya Pinky ne Grenade mwalimu ekintu ekyenjawulo ababiri bano connection eyali wakati waabwe science oyo yali wanjawulo ku mulundi guno abantu bano baalagira ddala nti si bya luyimba byokka wabula bali mu mukwano kakati Pinky yavuddeyo n'abyegaana n'agamba nti yetagwangako mu mukwano n'omukulu Grenade Official. Joey Landa avuddeyo n'agamba nti ye
kwakusigala nga ali single. Joey Landa omuyimba ono eyatuyimbira obuyimba obusufu avuddeyo n'agamba nti ye tanaba kulaba musajja amukakasa nti ali serious. Ebino ebyokugamba nti tugezeeko tulabe wekinaabeera, abasajja that type tajagala. Ye ayagala omusajja nga ali serious, omusajja nga agenda kuba nga ate amuteeka mu maka ate nga agenda akole n'emikolo. Kakati Joey Landa yavuddeyo n'agamba nti ye abasajja abo abayaaye abeefuula nti bakyakwetegereza takyabaagala. Omukyalo ono yayimba ennyimba ez'enjawulo okuli omudumu era nga omukyalo ono ye yayimba oluyimba olwo. Kakati yavuddeyo n'agamba nti ebintu by'okwonoona obudde, okumwonoonera obulamu bwe mbusimanyi akyetegereza, busimanyi akyalaba oba ye mukyalo omutuufu. Kakati ye yagambye nti tajja kubikiriza, ye waakusigala ng'ali single alindirire omusajja anaamukakasa nti ali serious era yasuubira okuzaala omwana asooka ng'awezeza emyaka 28. Stay tuned and don't forget to subscribe.